abakulembeze eggwanga kubanga ffe abamukkirizamu abamufuna nga tuli bangi era bannanga bali eyo essaala mwongere zisaba katonda afe asobola okulira okukyusa obulamu bwa Buganda waffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mu linnya lya Allah, mu linnya lya Katonda omulamu, mu linnya lya bajjajjaffe mu maanyi ag'Afrika tukobola ekisa eky'okuwonyezebwa eri muganda waffe Sami abeere bulungi atande mwaweereza ensi. Mukama tukobaza kuba tusaba owulira era babiringa abantu bwe tusaba tukobaza twebaza kubanga bye tusabye biba biwuliddwa. Tukobaza Mukama kuwawulidde era tusaba okuwonyezebwa eri Sami mu linnya lya Yesu. Amen. Yesu ddala naye nga firimu zonna zakubeera nti kati takyetaaga nnyo kugamba waba tuwulira kubanga masiki zo tuzigira naye nga bino byebyembeera mu kasente bwekifirimu kiwandikiza kumubuuza ku bbiiru z'eddwaliro kiri kikyakubuuza eddwaliro era bategeeza kumugamba nti oba tuyiseemu akabu oba tuyiseemu eggaali naye agambye talinamanya charles nakikyo kyongeramu kyanyinga oba ssente mmeka zebamujjanjabiddwa oba zebamukoleddeko so kitegeeza ekifaananyi agenda kukimanya ndowooza tugenda kuba tumuwuliza bwamanya ekifaananyi ekyo ate tulabe kuba ono ye tulina ebisemusebo tulina okuyimira tugenda yimira eddala bannayuganda gye bali abakimanyi ate nga tulina n'ekisinde kyaffe nakyegaffe aba people power mukimanyi kino ekikonde kitegeeza tuli bumu so tetugenda kulemererwa Sami sebo tetugenda kulemererwa beera wano tutobeera wano sebo nolowooza mbu tetukuliiko era tobeera wano nolowooza mbu toyinayo baganda toyina abantu ekyo mutima kijjeemu gwe woowulireko nti ffe weetuli nze ngenda kuddayo komangu Uganda nkyaliwo wano 2 days naye kati mufunye bulijjo kyembadde njagala so katugenda kubanga tubaako ekikolebwa mu ngeri yonna family ennene ovuddeko family ya TikTok tulina family ya people power nga mukimanyi ekyo kisinde kyankyukakyuka kulaba nga ebintu nga bino bikola ki bibeerawo naye nga muganda wange ebintu bya bills nebali biki let me communicate so that we can stand with you because oli muntu wa ggwanga olina omugaso olina okufolowinga tukwagala oli mukozi wonnaffe nkozeeko naawe Sami sisobola tekyegambika nti no oli musajja waddala era sebo ghetto president Mr. Kyagulanyi sebo mmanika video oba kera ngenda kukutuusaako oba Sami ebifaananyi at least nzeyo emagere ndabe nga ne president naye akola ki nga ne president naye akitegeera ekigenda mu maaso ddala kubanga sebo bano abantu ddala Mr. President batandika okulwala omusajja agambye talina na passport ye Uganda agambye talina na passport ye Uganda yasinzira Nairobi kati alina Nairobi passport kitegeeza nti nno bw'abanga avudde wano Uganda abajja kukyala aba birowinga Nairobi naye mu ngeri yonna kigenda kubba bunyagala basebe kigenda kubba Sami already atulaze nti oli ate abadde mubi okusinga kati naye nga bwekyolina okumanya tumanyi ebintu ebisinga okulekiza obulwadde sometimes ziba bbiri z'eddwaliro ezo tesobola kulekerera kubbiza obulwadde kisooka yama era beera okimanyi beera mugumu amanya ati acknowledgement nga nomuganda wange nyaka video genakoze nga ategeeza abantu okuba mwayingira Sami bweyingira wano ekata yatuuka ku kisaawe bwati nze omu ku bantu yamubuuza n'abuuza nti waliwo Munnayuganda ategeka evvulu yamugamba waali bandi awo bakubisimu nagamba wano waliwo Sami nembabuuza Sami ekiwamba nti famire nti jjukira wa Sami yayingira wano just wajja kikubana n'ogera omuyaya bano Sami yatuuka talina bwamanyi
nafunirawo kapasi nga unaga akasitu akaliyo nate bizibu n'ebifuna kati bijja baali baagala abakozi bawoni kati yawo yanambye nayindamu era bwe yankubira essimu bwati nikiraza akubira essimu ngege twalinga ku lafters nalina mukulu wange omusoga Jonathan kola Jonathan wa lafters kati Jonathan anosambe comedy story nalinga bakolaki basabe badolukika tweyamba tusanga uyu musajja sebo ngege mtegesi mwetano era bwe yafuuka bwati story gyetwaliko yali ati ya business naye nga bw'omanyi nti abantu bafulumya omwalina endowooza ye abaloza naye twali kya business nagamba tasobola kukola yekka nga Ruby taliyo nabwe yatuuka n'ababula basinya waggulu netwekerayo Ruby wiiki ng'emu n'asatu netwekerayo Ruby visa Ruby munne Ruby naye tokola ki kujja era buli ng'embozimozi ku ngeri samwe gebajjamuwa naye era byali bya mikwano twabikola nga tuli ku business embozi buli twakola nga tuli ku business era ono yangamba nti ngero bitayandi kale mwana abantu bali eno mwana muganda tulina stories mulamu abantu bali kati bawulira story ya Samu ate naye bulinga bujulizi omuntu wetamu abantu abamu tulinga mubaze mu nsonoonya onova mu ggwanga nonoonya gye bakuzaala gye bazaalibwa nalina mutulo n'omwana yankamotoka obona mutulo n'okutanga bagenze naye nekubira Sunny Break oyogera omuka Sunny Break kyaleko nowekabalaga nemugamba gyamusamama kisaawe nengamba Break gyamukukina sana wazibu nnyo wano wambwa nnyo era bakumbeera nga sirimu wano muba ne sirimu balina kuzzawo mwa wano tebagala ne sirimu wazibu nnyo nayekwamba kumwana ekirungi nti okuba najjidde mu nnyonyi nesanga mu bannayuganda babiri munnayuganda yasoose okundabaawo nga ofiisa wali iyi bino bitutwala mu kuteeka pasuli bwogera oti nga byambisa okusanga soko ejje nkulamuza kuti natwala mu butrain agenda okuntuswali ku desiki wali nsi ndala webadde yita abantu abagenda wabali byawero linyenyonyi endala twayise okulisi nantwala mu staff nesanga bannayuganda kati bali bakatuka mu ddwaliro netusanga omuganda musawo kugamba nti kizzaamu amaanyi okubanga ensinga eno eritrikemu ensinga eno erina obugundi bungi abanayuganda bokka abakola wano buli lunaku okumakya n'oluggulo bannambula 12 abakola wano oba ekyo bakiwulidde bannayuganda nga 12 abakolambula buli lunaku abakola wano era nakyo tukitwala okwebaza abanayuganda ku kyakkata wano nze kigamba bankadda love tetunaba kweyawula ennyo nga owulira nti ensi endala abaana balina obwagazi wala nebategeka ebivulu bajja banuwaki batulabya abanayuganda naye olaba nti sapooti lunaku tweyongirako kati bakirabye ekivulu nga balajana abakola ekiro babadde wano nga bali mu maziga afanaze abaana bakola kika nayise ku airport abaana nga 10 nayise ku airport nga wakalo waliwo nayise buganda nga 10 ng'abaana bakolaawo nga bagamba tukyabana era sitatutumanyi otukoze buli ate kityo omwana kusanga nakuwayo kyakumi naye nga nti nkulengeddeko kyonna kyekiri mukama atuwadde ekiseera ekitambulako ekyo tukimwebaliza sebusani ku musaala zaffe mwoli ate atuli wamu nabo just kati communication egenda kubeera clear communication egenda kubeera clear ono omukulu yalinga akwasaganya nga ddagi omuntu yatwala ekintu kyokuba nga bw'alaba munayuganda ali muzibu abeerawo okukola community okuba nga twewuliza yeno omukulu gye ali mu management abo babagamba abasawo nti olwo omusajja wamaanyi muwambala keyendiko keya yamaanyi omusajja abasajja bana abawalabu bamukwata bone bamuteeka bamufaako balabajali mulwala omwana waliwo akola mu mmere ngabowa emmere ejjanga erisiteso buli kimu nga kyanjawulo abaana bantaddeko kulabirira
bagamba emikwano kola emikwano kwegamba kikuzzamu engulu kola emikwano tweyagaliza bane banagana kyetubulamu kyokka abasajja batwawula tweyagaliza olina okumanya esobola nenga kyalokomaja mwateekako emirakululwajaye maama gyateekako komanisitoba zonenegagamba mwangi gwe mwanji olinotusasula girebaete bakomejani banokutandikugamba mwangi sebo tusasule nze katonda mulungi era yonna mbaddewo ebinyiyowagonga ana sirina vidiyo sina kuzimakusamu era vidiyo gye nayogerako olumu nendipostinga nali atendaga bayimbi wayimbi waliwo vidiyo gyewakola olwalusabikinga abandi bayimbi banyange mumbeera eno mwabateekirako omukulu oyo yali evidiyo nali gisindikira actually nali Saudi Arabia nali mbayo nga ndaba bakamiiri bali eri ne bamuzeyi Museveni ate nga muganda ennaku eri mu bantu tatabana ffe tuli bayimbi nze kati ndi muyimbi omusajja alina ekisa naye nza okulowooza ngulina oba ndi minisita kubanga toweza nnaku 3 nga tolina kubidde omwana wange just bakubanja emitwalo 10 ku ssomero olina kubira tomumanyire nga ejjamanyi tesuubiriza okuba muno kyanga abantu babasobola otulaba amasimu ne babeera nga tebakyabusi tebakyatufuna nga tugawaddemu abantu abalala nga it is too much so eggwanga lyaffe nga oliyabanga mbadde nje bali bakamanjuli mu ddungu abasajja babeerawo omusenyu ne bataka ebizimbe abasajja bajjawo ebbugumu ne bateekawo empewo era ebbugumu liwulira ofulumire kasi tolingira emmotoka oba ekizimbe obeera mu bunyogovu naye nga mubeere muganda wange nze oli famire obubaka obulala bwe nina lwa muganda wange mcbh Real life family muganda tyasobodde kujja mcbh bamanyi musajja wa safari eva kati safari mojyamukutte alina waali naye ono obubaka yabonsindikideza ejo likugamba nti aliwamu naawe liwamu ffenna nga abavubuka kino tuze tukigamba abavubuka tulina okusa ekigambo eki kimu era abantu bagambanga omwavu yagala mwavu muno omugaga yagala mugaga muno abife kyabwe kyatuka omuvubuka yagala muvubuka muno kambuleko gambe ekisinga bakyaki kubanga kyekyo kyebaali batujjako bazadde baffe bakulaba bawudde ffe ngogamba muzadde wogere waddebalagamba etogenda bali abantu etogenda yo bagundi kati nyamukulanga neiba naye nga temulina nkwata nakyoba eggwanga lyaffe entegera abantu balina ffiya abantu balina okutya abantu ogamba kwekityo naye nga bali abasajja batetija sana ebyokoze obikoze eki naiseko airport isima wumula mirembe Olix bro naiseko airport organization yajja nga at least airport etandise okukyuka nze naiseko airport y'Uganda nga at least bakendeeza abantu abaali wali nga bayitirivu natusengulaba nti nno ssebo nga olwoleonebulagasoogamba nga olaba nti asopresinga eddoboozi lye eri babuuzaawo simanya leeta passport ekadde simanya tugiti namugamba waigitogimiraat you are rude singa abanegenda batandisirawo okwekiriza mugamba omuntu why talk to me like that oli rude oyogera nani you talk to me mu ngeri y'obukakamu ntegere nti oyagala passport enkadde naye ate bwebukola otyo kuba ngenda giretanzize wano nga mmanyi nti ngenda tambula so mumbeera yomwana bannayuganda bavubuka munamukwagala okukkiririzamu mwe bali kutwala mbeera yakubeera bumu nakufunya kikonde ono muganda waffe nnyo alina bafaani bangi ate kafe bafaani ate nakolako nebagambye akamba kange tuulamukanye ensonga era bwe balutuulamu so kintu kyaddala nnyo ne mu kisinzi kyaffe kyetubano be bavubuka abambadde ekifaananyi kigamba abantu nti ensi erina okukyuka ne bwe baba bali eno mu nsi etali yaabwe so kyobola sisanyusi tukuyisa amaaso tusobola kubeera nga tuliko n'abantu benye ku tiktok okwo bali bangi nyo tuli live bantu kwe bali nabagambe tugende tusabire muganda baabwe tugende batuwadde 15 minutes ate tulina abalala abali ebweru bakkiriza babiri okuyingira mu so bamutima bonna bali wabweru so they have to come to abanyuganda batubagiremwana abanyuganda kyonamwanjekimumawagira tubagala nyo wano endoha ikatambe balikulagala beyo era tusiima byemukola otegeka ebifulumuntukere finanaiti zaffe ezabanyuganda finanaiti esooka yalwa mukaaga naye teyo erijako yalwa 10 business
So me bamukanga nino kulijja community club tunyumirwe netusosola Abannayuganda, Abannakenya, Abanigeria, Abafrika bonna tuli wamu. So obuwagizi bwamubeera tweyanza buli kimu kyemutukolera. Real life CEO MC Richie obaka mudisiza ewa mukulu wa Nsame era nga embeera egenda ekyerera mpola mpola naye nga tukulinze wanambisaawe nojja. Oteekako ate kana katoye wagala jja okutwala kati abakola ku kyatoyo kigye bajja wano wakontrolingira kyayagala kyonna essimu remote yeeno ate eno wayitira abasawo kati buli department abamazzi epesali lino bwoba olina obulumi penyi onyiga kano toilet onyiga kano wega kuyita badokita onyiga kano lights zeddwaliro mulumi ateekako wano amazzi bwegategajja nakubira amazzi tekikwenda kusa kubeera n'okujjanjaba ebyuma birikujjanjaba mu speed baba batuuse ddala sami nze mukama akunkuumire ndi naawe mu mbeera yonna ku bintu byakajja definitely okimanyi eno toleeta bino bya mutwalo go buli kimu kiri mu control naye ate tulina bbiiri tulina okuba okusasula bbiiri y'eddwaliro se tetugenda kikwasaganya kibe nga kigo muganange oli ffe kubanga tuli naawe yes mami era blessings zokka bro anti eno ebyokulya toleeta tebaleeta byakulya byaffe byobuli kimu nagudde ate mukoona nange kankayiseewo kano kaseera kemaze ku kitanda wamu ebyo simanyi mugaso gwa musolo ekyandibadde kirungi munnayuganda ali omanye omugaso gw'omusolo kubanga bino byonna byolaba biva ku musolo gavumenti omusolo gwejja ku bantu gwe gukola bino byonna byolaba tubalaze nti omulwadde olina kubeera bwoti eswanyi y'emmere egula emitwalo 4 egy'Uganda gye bagiguze eddwaliro naye ya gavumenti togisasula baleeta eswanyi 4 buli lunaku omusolo kyegukola kati emmere oba ogirima oba ogirya teri agikkaka nga baleeta endala musolo naye ojja kwesanga ng'ebbanga lyendudde wano sinnakola ssente zimala musolo gwennaguddwamu naye mu nsi gye nazaalibwa gye nnina n'akapoloti oba gye ngula n'ekibiri kyekyali eky'ekikumi nga kya 5 bugye nnina buli kimu maama wange gye mmulabirira asobola n'okulwala n'atuuka emulabuga teri yadde kacupa k'amazzi kale munnayuganda yadde tosobola kaayanira binene naye gezaako okuganya omugaso ogw'omuva munnayuganda ng'osasula omusolo gwowa njagala kutegeeza oba tomanyi musolo gwowa edda ettooke taata we yatwalanga omutwalo mu katale n'aleetako ennyama ku ttooko n'aligulako ettooke n'aleeta ennyama omutwalo n'afiisa ekikyakasoboka kati nti olina omutwalo mu mpale bw'otegerera omusolo gwenkunnyonnyola omutwalo ogugenda ogutemeko oguleko obuguzi kintu kya nusu 5 olabo bagunaaba mukyalo akakadde tekakyalina makulu just kalina amaanyi nti akakadde miliyoni mu bigambo naye nga byonna biggwera ku musolo gyokwata omutwalo naye ng'olinako 3,000 akasanvu bakatutte Uganda teri afa ku muntu kitugeza kugamba teri Uganda afa ku muntu mu covid Uganda buli mafuta gatunda bbeeyi yaago biringa eggwanga ekyalinaalifuga sorry bro buli ggwanga lisaba buli mafuta gatunda bbeeyi yaago mu covid wenalabira abantu abalina okuba n'omutima oguyamba bannaabo oli n'ayongeza ebijanjaalo oli n'ayongeza amatoka ate mu covid nga tubadde eggwanga linyeteera pulezidenti aligamba nti mwongeze emmere abakola kino emmere tugenda ku department abantu ne babeera nga mu covid abantu abafa bangi nga tebafudde covid nga bafudde enjala n'ekirala kyendabye waffe abasawo bakaayana n'akusanga n'akutunuulira bubi eno omusawo ne waabalubutto yeegwira omulwadde lwansonga basasulwa gavumenti ebawa omusaala omuyitirivu seera eri omusawo n'asasulwa n'agezaako n'okumanyira baladumuli abula bannayuganda bw'owulira ebintu bino omwana owulira nga n'ensi eringa etali yaffe so munnayuganda nga bakusasula n'abulamu naye omanyi okubanga munnayuganda usabire bwotuuse leka nzikatirizewo sebo e Uganda omusawo omusasula omusaala gwe nesebo
abasawo bajja n'abamukuku atakoleeta ssente aga Katonda mu ggulu Uganda kyekiriyo enguzi buli wamu so omusawo bamusasula omusala naye akulaga nti mbwate olina omutimpinga abaana bonna abava ku TV ne radio lula abagenda e Bulaaya babadde nga bebeesasula ng'olina okuba nga weeja tubadde n'embeera nnene okuba obuyimba olina okuba n'essente nnyingi okulaga bate nti kutegera nga gunja ddawali fifi nekwiri simanyi bana bakuli nga bakuteekako emboozi ekibeera oyo tasobola oyo yaggwamu oyo gundi oyo gundi bw'otabayimbira kati ne tubeera mu gayona nga buli omu luseke buli omwagwa lusekete ensi erinyo terina gavumenti bino ebiwanya abasajja bwe bemuwadde obuwagizi baganda bange gyetuli twagala tulabeko ng'ensi ekyuka esaba yaffe tulaba nga omuntu ayidde mu kkuuli Uganda so okukyuka afa aveewo tugende bafu budde twalabira ka wifi same tugenda kuddamu muganda wange insha Allah leka tusabe show eddako Allah akusobozesa okuba nga obeera mulamu tulina show ya Martha Mukisa next month tulina Martha Mukisa tulina Martha Mukisa next month same so nja kuba nko updating nga tujja kuba tupulaninga buli kimu bantu osobole okubabuuzaako twagala tukulabe ng'oli ku stage ozza engulu olina okudda engulu n'Abannayuganda mwetegekesa awa yonna twandikolera same show yaffe ekyo kintu kikulu tetugenda kulemererwa bbiri za ddwaliro bwe zinaba zizze atleast tugenda kukola ekivulu tukomewo tuyimbe nga tuze kuyimbira bwereere naye nga tuze kusolooza tulabe nga sami buli kimu era tobana kutya ensi yaffe tuwomboze tufuuke muwomboze n'okulabiri naye tukyakkiririza mu nsi yaffe nti ejja kukyuka bano abasajja bali mudwaliro bakuba nti baabula emirembe Uganda bana yamanya nsigadde gye early management number one promoter Kata Doha abali thank you so much mwe bali kubera kutusabira Uganda waffe mwe bali kumanya embeera gyalimu so kati yene embeera kyali mu byembeera gende kyukasi eri gyabaddemu luli afiibwako nnyo kirungi kyakwe nti nfiibwako bannayuganda bakola mu maaso okujja nga 12 bakyekako emmere ddira mudde abasawo abakweguya kwegala essuubi olwo olifuna waali wano buli kimu ekiri obiraba byonna ebimukagana bawafuluma enkenyera nti buli kimu ekiri so mwana mama mukama pressure bwejja oluvannyuma lwa ssaawa bakebera pressure kakati kano byakabula kutubalira Uganda nalinko basolooza buli musawa bali shift ya sawa n'omukaaga ajja kati ako permanent kalimu naye nga musawa basinga bajja munafuna kenga kaliyesiga nti nze kantotambula nako tugenda kuddamu tujja kusigale ku ssimu nga bulijjo abantu amaminisha bali wansi bajja bali wansi bali wansi bajja katusanze bana baana bewaka wekandondo baganye bateeka mulayivu bintu bya ddala abantu bali wano bagamba quick recovery naye wabadde ki mwana wattu but quick recovery bambi quick recovery dia oyo champion ebifaananyi biri kuno bayita Bobby twamukyawa naye yasukka we yali alina okutuuka anti awo